Yes, nkwaniriza akadde kano wasiibye otya oli otya nenkwebaza negamba nti kyewakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga ate nonyiga kali. Dictator Amir munnange ex wa chosen Becky omukyala Wuuno gwayayingizaawo bamuyita Halima. Era ng'ono akola mu cakes ayina kugamba ayina edduuka eritunda cakes kw'osa n'okuzikola. Kaako kakyala kalabika bulungi bakayita ka Halima era abasinga bagamba nti ono yalonze kyuma kya mmotoka. Kino kyuma kya mmotoka ono mwana anyirira asinga Becky muyawonye ennyindo ya Becky. Bannayuganda abasinga bakoze ki bwe bali akitinze. Ekyamazima awo balumiriza bagamba nti ono ye mukyala wa musajja mukulu Amir Omupya. Becky ne Amir bayawukanye dda, byaweddewo dda ebyabwe. Si firimu, si content, si music video, ebintu bya ddala bayawukanye ebya ddala Becky ne Amir. Abasinga bangi badde bakyagamba nti oyo content biki nani ki, si content, ebintu bya ddala bayawukanye ebya ddala bayawukanidde ddala. Abagamba nti content mbasaasidde. Ekyamazima kiyinza okubagamba kubanga omusajja mwamulabe ng'anywegera Becky ku airport. Bazemu n'okuta ebifaananyi era nga amunywegera ng'era ogamba mbu akyali mukazi wa Amir mbu akyali mukazi wa Amir. Akati na Amir n'afulumiza ebifaananyi byo bamuyita Halima, kakyala kalabika bulungi. Yo gwe bakoze ki gwe baali pressing ziza kugamba ye replacement ya Becky. Halima ye replacement ya Becky ya musajja mukulu Amir gwakoze kubanga ali pressinga Becky. Kakyala bakayita Halima, kakyala kakola bintu bya cake, bakinga, bya mikolokolo ebyo. Zakasima bintu bya bakery. Bintu bya kubekinga bintu ntubwe bityo cake. Bamuyita Halima, kyala Muisiraamu. Amir gwe yakoze eki gwe yaziza mu kifo kya Becky. Kyongera okulaga nti bayawukanye for good, teri kuddingana kweddamu. Becky yalumiriza nti Amir abadde tawa bazadde b'ekitiibwa. Bakazi bazadde bwa Becky Amir abadde ababoggoleranga era Becky yasinzidde okubanga alonda musajja mukulu Abudu Sekajja. Yasinzidde okubanga akola ki amulonda kubanga agamba nti Abudu abazadde bange ekitiibwa naye gwe Amir bazadde bange obaboggolera gwe sijja kukusolola. Era munnanga ye waavudde entabwe akyavidde kuba bakola ki ekyabasindikiza okubanga munnange baawukana ne baawukanira ddala. Mbeebaza ne bagamba nti kino mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ku kade. Mbaagala nnyo era mbeebaza. Bagita Fali TV, following Fali TV, KB TV, kusaneke RTV Uganda now. Abali mu ggwanga erya Iraq, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Oman bagamba nti kyemwakola kya kabi nnyo kubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade. Amir agamba nti andi bwagenzi kati kankukubeko ekyasi. Yamukubyeko ekyasi. Kyagamba gwamanye oba waleese ekyasi oba waleese biki. Nze naawe byawedde. Ekyamazima nange kyasooka kubanga nzikiriza ebintu bino naye ngenze mbikkiriza mpola mpola kuba buli ekijja kyongera tulaga nti ebintu bya ddala bayawukanye. Buli ekijja kyongera okulaga nti bayawukanye. Twakyaliwo okubuusabuusa byonna buli ekijja byonna biraga nti bayawukanye. Akati munnanga bwe tuli era okubanga mugiye kumirako n'okugifollowinga
bagira Fadi TV gyabaye mu ggwanga erya Kata kusanisa World Radio Man bagamba nti kyemwakola kyakabi nnyo era mbagamba nti mwongere okuba nga mugikumirako n'okugifollowinga bagira Fadi TV gya police mpanazo each and every single day nkugamba nti yongera okuba nga ogifollowinga n'okugyekuumirako ate nkugamba nti kyewakola kyamaanyi okuba nga wasubscribinga ate n'onyiga kale bamutaalima omugole wa Dictator Amir ex wa Becky Becky lwado genda bate wasekaje ne Amir n'ayingizaawo ekyoma bwe nikalabi kanyirira baba kalabika bulungi kalengere kanyirira ebyaddala kanyirira era Becky ndowooza yagambye kale naye kambye kanti full official ndowooza bwemu abadde yakowadda munne gwe ate nolwagenzi wasekaje ne Amir ne n'atulaga owuwe gwe yafunye omupya badde beekowadda bona ndowooza ne Amir abadde yakowa Becky kyokka ate Amir n'abyenge yabadde alwadde ku kitanda abadde yeekoza story ki ngalaga nga amisinga Becky bitabula byewuunyisa mbe bulungi mweraba